Daku ekutusibwako Chapa General Enterprises Muchikobo Kurafiki Building eduka number 3 abakutusako Prestige Margarine Nala Instant Noodles Lanzo Bathing Soap omusawo ensusu zabo makago Jama Soap sabuni ow'ekitole asinga ensangi zino Toast Detergent sabuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumulwoka ate n'aleka akawuwa akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna anti tali mu masavu galeeta mugejjo kasuku tiri Chapa Mandashi Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mikwano gyaffe abakedde ku ddaaku programu yaffe enganzi eri mwezi guno ogwa Ramadan mukkirize lunaku lwaleero ate nga situnaba kubeera nga tugenda ku mulamwa gwaffe ne ku nsonga yaffe ey'okwejjukanya wamu n'okweyigiriza tusiba emikwano gyaffe aba Chapa General Enterprises Uganda Limited baganda baffe abo mikwano gyaffe basangibwa mu kikuubo ekizimbe bakiyita Rafiki Building edduuka namba 3 we tubasanga era mikwano gyaffe abo baleeta products zino wammanga omuli ya Prestige Margarine siyaji oyo asiigibwa ku migaati akola emigaati asiika amandazi be batuleetera omuzigo oguyitibwa ogwa ttiri nagwo era nga nagwo kuyamba mu kufumba be batuleetera omuzigo ogwa kasuku nagwo bagulina be batuleetera sabbuuni ayoza ayitibwa owa Jama be batuleetera sabbuuni anaaba ayitibwa owa Lanzo be batuleetera ne glycerin oba oil eyesiigwa ku mubiri gwe bayita kapa mikwano gyaffe abo products ezo bazirina ne kyembadde neerabidde ye noodles oba amakroni ago aga noodles ge bayita Nala noodles mubatuukirire mikwano gyaffe abo babeere nga babawa products zaffe ezo weziri mu bungi ku dduuka obungi bwonna bwe weetaaga bw'otuukayo ojja kubasanga ku dduuka eryo n'essimu ojja kubanga osobola obbakubira ku nnamba eyo eyabwe gy'onaba olabye ku screen mikwano gyaffe abalungi tuli mu nnaku zino 10 ezisembayo ez'omwezi gwa Ramadan ennaku zino ze nnaku ezisinga okubeera ennungi obulungi obuziriko Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali azoogerako mu Qur'an yagamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadr mazima ddala Qur'an eno nagissa mu mwezi nagissa mu nnaku mu kiro ekya laylatul qadr kiro kya laylatul qadr kisangibwa mu mwezi guno gwa Ramadan zezino ennaku zetulimu n'agamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr owange gwe kiki ekikumanyisa laylatul qadr ensonga agitubuulira ti laylatul qadr khayrun min alfi shahr ti laylatul qadr kyekiro ekyenkanankana n'emyezi 10 mu mbala ennyangu gy'emyaka 83 laylatul qadr eyo eri mu 10 erisembayo mwezi guno gwa Ramadan gye tutambudde ate si 10 lyonna wabula ennaku ez'ensuusuuba kyekiro ekyabirimu olumu alhamdulillah ekyo kyatambula kyekiro ekyabirimu 3 nakyo twakimaliriza twolekera kiro kyabirimu 5 ekiro ekyabirimu 7 ekiro ekyabirimu 9 ebyo ebiro ebisatu byebiro ebisuubirwamu laylatul qadr newankubadde ekiro abayivu abasinga obungi kyebasinga okubanga bassaako basimbako ennyo essira kyekiro ekyabirimu 7 naye nebino ebirala nabyo bikulu kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebiro bino ebyatuukanga mwana wattu ate ye yenyigirangamu nnyo yasibanga ekimyu ne yeenyweza naye ng'ekimukozesa ebyo ki
kuba nti ennaku zino azibeeramu ng'atendereza Katonda, akola ebyo byonna ebimusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana wattu, nze naawe bwe kiba nti nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam yeesiba ekimyu naye ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti wakad ghafartu min ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhkhar, nga sallallahu alayhi wasallam Allah yamusonyiwa ebyo ebyakulembera newankubadde si byaliwo, kubanga nabbi yali protected, yali akuumiibwa okuva mu buto bwe obutagwa mu nsobi. Allah yamukuuma mu buto bwe mu bbanga lyonna. Allah yamukuuma n'oluvannyuma lw'okuba nti atumiddwa aweereddwa obubaka, yamukuuma okuba nga tagwa mu nsobi. Kati bwe kiba nti bwe kityo bwe kyali ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga yakuumibwa okuva olubereberye paka obulamu bwe bwonna, bwe kiba kitya nga bw'aba yasibanga ekimyu. Ate nze naawe abalina ebizibu ebyenjawulo, abalina obukendeevu mu swala gye tusaala, abalina obukendeevu mu kusiiba kwe tusiiba, abalina obukendeevu mu nsonga zonna, kibeera kitya nga teffe twegayaliridde? Mazima ddala tulina kwegayalirira, tulina kubanga tuluma n'ogwengulu, tulwana nnyo okulaba nti ebiro bino mwana wattu situbituyirako. Era nsanyukira era abo bonna ababikozesezza, era nembasanyusa nti alhamdulillah muyinza okuba kiri mwakifunye ekya ennaku eky'emyezi 10, ate era nennakuwalirako abo bonna abategeera nti leero kiro kya 25, leero kiro kya 21, leero kiro kya 23, leero kiro kya 27, leero kiro kya 29, neweegayalirira mwana wattu nkunakuwalirako, kubanga ebirungi bigenda kuyitako. Nabwe kityo aliwo ampuliriza andaba essaawa zino, tufeeyo nnyo okulaba nti ebiro bino ebisembayo ate mwana wattu tubiwaayo mu kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, asobole okubeera nga tubeera mu baddu abasiimibwa. Jjukira ku nkomerero ya Ramadan, bwe tuba tumaliriza Ramadan, Katonda ebitonde byonna ebyasiiba, ebitonde byonna ebibadde bisinza Katonda, ebitonde byonna ebibadde byewaayo nnyo ng'obiseera bibiwaayo Katonda, Katonda alangirira nti abaddu bange bano mbasonyiye ebyo byonna ebibadde bakola, mbasonyiye ebyo ebyakulembera mu bye bataalongoosa. Kati mwana wattu, Katonda akusonyiira ku ki? Katonda akusonyiira ku mbeera naawe gy'oba okoze, gy'otaddewo wakati mu kubeera nti omusembeza. Mikwano gyange abalungi, mukkirize olunaku olwaleero bwe tuba tuyingidde ennaku zino 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadan, bwe tuba tuyingidde ennaku zino nga tugenda okuyingira mu Idi, tuyina kyetumanyi obulungi era nga n'abawalimu baffe batandise okukyogerako, y'ensonga eyitibwa eya zakatu alfitiri. Zakatu alfitiri, zakatu alfitiri eyo etoolebwa eri omuntu oyo yenna abadde asiiba n'abeera nti agitoola n'agiwa omuntu oyo atalina busobozi bwa kubeera nti afuna ssanyu ku lunaku lwa Idi. Lwaki bagiyita zakatul fitiri? Bagiyita zakatul fitiri lwa nsonga zakatu kitegeeza saddaaka, fitiri kitegeeza ekintu ekyobubumbwa mu lulimi. Kati ekyagitumisa zakatul fitiri bagatta amannya abiri, saddaaka ne fitiri. Ekyobubumbwa kitegeeza ekintu ekizaaliddwa, kuba omuntu yenna waazaalibwa abeera azaaliddwa ku bubumbwa. Kati ekikisiisa zakatul fitiri, saddaaka etoolwa erongoose omuntu ono emuzze ku ntonda ey'obubumbwa. Ekitegeeza nti zakatul fitiri etoolebwa ng'ekigendererwa kyayo kubeera nti weetukuza, ekutukuza gwe ng'omuntu, ekutukuza n'ekisiibo kyo ky'ova okusiiba, kyekigiisa zakatul fitiri. Zakatul fitiri eno yatandika mu mwaka ogwokubiri Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'asenguse okuva e Makka n'agenda e Madiina, kubanga omwaka ogwokubiri Katonda we yalaalikira okusiiba. Kati mu kusiiba muno ne zakatul fitiri nayo mwe yalaalikibwa. Allah ategeeza mu Qur'ani nti kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Beesiimye abo abatoola zakatul fitiri.
ate tebakoma kubeera nga bagitoola n'okusaala ne bakola ki ne basaala. Mikwano gyange abalungi abatulaba ku Delta TV, zakatul fitiri etoolebwa omuntu yenna abadde ali mu kisiibo. Tugamba nti etoolebwa omusajja, etoolebwa omukyala, etoolebwa omwana omuto, etoolebwa omuntu omukulu, etoolebwa omwana wa boobo oba atali muddu, etoolebwa omuddu. Abantu abo bonna batoola zakatul fitiri. Bwetuuka baba balina okubeera nga bagitoola. Zakatul fitiri eri wajibun min alwujub, yabwateeka. Olulimi Oluwarabu luyina ebigambo bigazi, lugazi lwa bigambo newankubadde lwawukana mu makulu. Ekyenjawulo ekiriwo nti fe olulimi olwaffe Oluganda bw'oba ogera ku kigambo wajibu oyinza okukitegeeramu nga ekyobwetteeka, ekyobuwaze ky'olina okukola. Naye ate olulimi Oluwarabu lwo lubeera nga lubyawula nti waliwo ekintu ekijja nga kyabwatteeka nga kiri ku mutendera ogusooka, kankitwale ntyo. Waliwo ekintu ekijja nga kyabuwaze kyabwatteeka nga kiri ku mutendera ogwokubiri. Kati okusiiba kuno zakatul fitiri eno etwalibwa ku mutendera ogwokubiri. Omutendera ogusooka ge amateeka agajja nga gajja mu Qur'ani, Allah yagoogera nga n'owekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye yagakkaatiriza nnyo mu bigambo ekitali kimu, ebitali bibiri, ebitali bisatu. Kati okusiiba tteeka eryajja nga lirina ebigambo ebisukka ku 5, etteeka lisukka ku tteeka erimu nga mu Qur'ani ne mu bigambo bw'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati zakatul fitiri ate yo bagamba nti yo etteeka naye ate liri ku mutendera ogwokubiri. Omutendera ogwokubiri gwe gubeera nti etteeka lyajja ne litusomesebwa naye nga teririiko bigambo bingi nga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yabisomesa. Kati enjawulo eri wakati kye bayita qat'iyatu thubut dhanniyatu thubut. Omutendera ogusooka tugambe ndi gwe mutendera ogwo gujja n'ebigambo nga biwerako ddala nga bisimbawo ensonga eyo, nga bisimbawo etteeka eryo. Omutendera ogwokubiri gwe gujja nga ebigambo si bingi naye nga ate etteeka weeriri. Kati nabwe kityo zakatul fitiri ebalibwa okubeera nti eri mutendera ogwo ogwokubiri. Ekirala ekyawula omutendera ogusooka n'omutendera ogwokubiri kwe kubeera nti omutendera ogwokubiri omuntu bw'agaana okugukola ne tukakasa nti ajeeme ate n'alangirira okuba nti tajja gukola, mu Busiraamu tugamba nti omuntu oyo asobola okukwatibwa n'abeera nga ateekebwa mu bantu abaddiini awunsinze oba abantu abavudde mu ddiini, kubanga amenyeewo empagi z'eddiini, kubanga buniya al-islaamu ala 5. Ngera bw'olaba ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu abantu baagaana okubotoola zaka olw'okuba Nabbi akoze eki, avuddewo Abubakar Siddiq n'alagira naga nti abantu abo tubakole ki, tubalwanyise, tubajjewo. Lwaki? Kubanga bamenye ezimu ku mpagi z'eddiini. Kati omuntu wagaana okutoola zakatul fitiri tetumulamula ng'omuntu aganye okutoola zakatul maali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku muntu aganye okutoola zakatul fitiri yagamba bugambi nti fala yaqrab musallana, yakugoba we tusaalira gwe tojja kusaala naffe. Lwaki? Kubanga zakatul fitiri eri mutendera ogwokubiri mu ebyo ebyobwetteeka. Kana bwekityo mikwano gyange abampuliriza abandaba, zakatul fitiri tulina okubeera nga tugitoola ebbanga lye tumala nga tubadde tusiiba. Zakatul fitiri lwaki Katonda yagiraalika? Ensonga ziri bbiri. Zakatul fitiri tugitoola olw'ensonga esooka nti ebeerawo okubeera nti etukuza ffe ababadde basiiba. Zakatul fitiri eri fi nahiyati saim ebeerawo ku oyo abadde asiiba nti gwagitoodde n'ogiwaayo etukuza okusiiba kwo. Kyova olabanga omu ku bayivu yagamba nti manzilatu zakatul fitiri, ekifo zakatul fitiri kyerimu
kamanzila tusujudu sahwi fi sala ngabo laba sujudu sahwi mu sala tisujudu sahwi tusala butubanga tuyina kye tuwongedde mu swala butubanga tuyina kye tukendezezza mu swala butubanga tuyina kye terabidde mu swala ne tuleeta kye bayita sujudu sahwi okuvunnama okwerabira oba okwokutankana kati okuvunnama okwo kwe tuleeta okwa sujudu sahwi ezo sujudu ebbiri ze tukola ze zibeerawo nga waliwo ekikendedde mu swala ekyongezeddwa mu swala oba ekyerabiddwa mu swala kakati zakatul fitiri naye ebeera mu kifo ekya nga bwolaba sujudu sahwi mu kusiiba nti omuntu asobola okuba nti ebbanga abadde asiiba kubanga omuntu bw'asiiba omubiri gwe gwonna guba gusiibye amaaso ge gasiiba omumwa gwe gusiiba ebiyungo bye bisiiba buli kintu kyonna ekimuli kubo kiba kihoze eki kiba kisiibye naye oyinza okwesanga ka buntu nti omusajja yasiibye naye ate n'abaako ekigambo kyayogera ekitali kirungi ne kibeera nga kimusimattuse n'akyogera ate nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama obumu ku byatusomesa yatugamba nti man lam yada qawla zuri wala amalu bihi falaysa fi llahi hajan an yada ta'amahu wa sharabahu au kama qala ti omuntu yenna atalekayo ebigambo bitali byansa bigambo bitali bya buvunaanyizibwa tewaliwo kimulesaayo mmere ye na byakulya bye wamu n'ebyokunywa bwe kitegeeza nti omuntu bw'aba asiibye talina kwogera kalebule bw'ayogera ebyakalebule kikendeeza mu kusiiba kwe kati zakatul fitiri tugitoola n'omulamu ogw'okuba nti we wabaawo obuyitidde wabaawo obutazze bulungi obutatambudde bulungi ak'obuntu zakatul fitiri ebeerawo okuba nti eziba ebituli ebyo ebize mu kusiiba kwaffe kati nabwe kityo zakatul fitiri tugiwaayo fe abagitoola tugitoola lwakuba nti tukuza okusiiba kwaffe kutuuke mu maaso ga Katonda nga Katonda akusiimye zakatul fitiri ebeerawo kuziba butulituli obwo obuzze mu kusiiba kwaffe tugambye ng'ebigambo by'oyinza okwogera nga si bya buvunaanyizibwa abamu muffe tuwangaalira mu mbeera za njawulo ojja kusanga oli ng'akolera mu katale mwakolera mulimu abasiraamu mulimu abatali basiraamu balina embeera yaabwe oli asobola okujja n'amugamba ekigambo nga si musiraamu kubanga amateeka bino ayinza okuba bino ebyekisiba akimanyi naye nga tewaliwo byatamanyi nti ono omusajja asiba talina kwogera kalebule najja n'abimwogeza ono agenda okujjukira nti njogedde ebitalina kwogerwa ng'obudde bukoze eki ng'obudde bugenze tulina baganda baffe abamu bazimbi oli abeera ku saiti n'ayogera ekigambo ekinene mu mbeera efaanaganako bwetyo kati ebigambo ebyo bye twogera nga tuyisa ku nnimi zaffe nga si bya buvunaanyizibwa zakatul fitiri eno gye tuwa ejja kuba nti ezibikira ebituli bino kati zakatul fitiri gwagiwa gw'omusiibi ebeerawo gwe mulimu gwayo mukulu kuzibikira ebyo ebitali birungi ate mu ngeri y'emu zakatul fitiri ebeerawo ku bintu bibiri tugambe ekisooka kutukuza kusiiba ekyokubiri kwe kubeera nti ono tu'matun lil masakin ono agenda okugifuna ono omusajja mukulu omukyala ali eyo atafunye busobozi bwa kugula ku muceere atafunye busobozi bwa kugula kanyama abeere ng'emubwebwa naye ku lunaku luno abeereko n'essanyu ebeerawo kutukuza musiibi ng'ogitoola gwasiiba so nga ate kyakulya eri oli atafunye eri oli misikini omuntu omwavu atalina mbeera yakuba nti asanyukamu ku lunaku lwa Idi kati zakatul fitiri gyegyo emigaso gyayo ejja kubeera nti etukuza okusiiba kwaffe wabanga waliwo obutatambudde bulungi ate nga kyekyokulya eri omuntu oyo abateesobola ku lunaku olwa Idi zakatul fitiri ekakata kwani zakatul fitiri tugambye ekakata ku musajja ekakata ku mukyala ekakata ku muntu yenna ali eyo oba mwana muto oba muntu mukulu oba muddu oba si muddu ebakakatako kubeera nga bagikola ki nga bagitoola okwawukana kwajjawo ku mwana omuto n'omukyala nti omwana omuto tusobola okukisanga ng'omwana omuto ayina waawangaalira abamuyinako obuvunaanyizibwa
mu ngeri yemu n'omukyala asobola okubeerawo ng'alina omwami amulina okubuvunanyizibwa amulabirira. Kati omukyala yenna ali eyo bw'obanga oli wansi wa mwami wo, omwana yenna ali eyo ng'oli wansi wa mwami wo, y'alina okukutoolera zakaatul fitiri. Naye omukyala yenna ali eyo osobola okubeera nti omwami wo naawe osobola okugyeweera ng'obusobozi obulina. Kyekisinga okubeera ekirungi okubeera nti ogyetoolera. Bannaffe ababwahiriya abasoma fiqhu bwahiriya bo bagamba nti omusajja tatoolebwa omukyala, omusajja tatoolebwa omukyala, omukyala alina okutoola eyiye n'omusajja eyiye. Naye ate mubamanyi abalala fiqhu g'amadhahibu gano amalala bo bagamba nti ebbanga lyamala ng'omukyala ali mu kasitode ya mwami, omwami yalina okutoolera mukyala zakaatul fitiri. Omwami yalina okutoolera omwana zakaatul fitiri. Omwami yalina okutoolera omukozi ebbanga lyamala ng'omukozi oyo naye musiraamu amutoolera zakaatul fitiri. Eyiwayabukalamu we wano nti omusajja asobola okuba nti omukozi gwawangala naye wakasi musiraamu, oyo tamutoolera zakaatul fitiri kubanga abadde ye tasiiba. Zakaatul fitiri ebeeramu ku oyo muntu abadde asiiba, etukuze okusiiba kwe ate nga kyekyokulya ky'abamisikini. Kana bwe kityo omukyala yenna, omwami yenna asobola okubeera nti awangalira ewaka n'owangala n'omukyala nga n'omukyala gwawangala naye si musiraamu. Tukirabyeko nti omusajja asobola okubeera ewaka nga musajja musiraamu naye ng'omukyala gwayina si musiraamu. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo oyo omusajja tatoolera mukyala we zakaatul fitiri kubanga omukyala si musiraamu, abadde takola ki? Abadde tasiiba. Zakaatul fitiri tugitoolera oyo omuntu abadde asiiba. Ng'era bw'osobola okusanga omuntu jjajjaawo nga talina busobozi abadde asiiba naga naye munnaye mutabani wange muzzukulu wange mpeerayo zakaatul fitiri n'okwata n'omuweerayo, ekyo kikkirizibwa kubanga okumuweerayo zakaatul fitiri ekyo kikkirizibwa. Naye ebbanga lyamala nga tetuli naye oba ebbanga lyamala nga si musiraamu, ekibuganisa okubeera nti tamutoolera kubanga abadde takola ki? Abadde tali mu bantu abasiiba omwezi guno ogwa Ramadaan. Omwana omuto naye bamuweera zakaatul fitiri, naddala mukadde we oyo amuyinako obuvunaanyizibwa okuggyako asobola okubeera nga ye asobola okwetoolera, asobola okuba nga asobola okwetoolera, oyo aba asobola okwetoolera zakaatul fitiri naye asobola okugyeweera. Ng'era bwe tulabye omukyala bw'aba ayinamu kasente yeetoolera zakaatul fitiri, ate bw'aba talina omwami nibubeera buvunaanyizibwa bwa mwami we okubeera nga amutoolera zakaatul fitiri. Zakaatul fitiri tugambye erimu ensonga bbiri ssemasonga: tuhuratun lissaa'im wa tu'matun lilmasaakin. Kutukuza gwasiiba, ekisiibo kyo Mungu asobole okukikkiriza kweyo ebitatambudde bulungi ate nga kyekyokulya eri bamisikini. Zakaatul fitiri etoolebwa ku mwana omuto oba omwana eri ali mu lubuto atannazaalibwa. Kigambo ekyo nakyo kirimu ebigambo bisatu. Zakaatul fitiri esobola okubeera nti etoolebwa ku mwana ali mu lubuto, naye kyekigambo ky'abatono ku bamanyi b'eddiini eyo, ku bamanyi b'obusiraamu. Abasinga obungi bagamba nti omwana ali mu lubuto tatoolebwa ebbanga lyamala nga tannaba kuweza nnaku 12, kubanga omuntu okubalibwa nti muntu ng'ali mu lubuto lwa maama we awezezza ennaku 12. Ennaku 12 kiba kitegeeza nti afuuse omuntu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ategeeza mu Qur'an kyetugamba nti kasitaawaza ennaku ezo nga Allah asindika malayika nga zikufuwamu omwoyo ng'otandika okussa, nga bakuwandiikako by'onoolya mu nsi, bakuwandiikako by'onoobeera mu nsi, bakuwandiikako byonna by'olubeera oluvannyuma lw'ennaku 12. Kati omwana waaba ali mu lubuto ng'ali mu nnaku 12 tannaweza 12, bagamba nti aba tannafuuka muntu, tomuweera zakaatul fitiri. Abalala bagamba nti tumuweere, bw'asussa ente z'ennaku 12 tumuweere. Lwaki? Kubanga ekigendererwa kya zakaatul fitiri
okubeera nti etukuzo n'agikoze eki agiwadde. Ate omwana omutaayi akazaalibwa ebimu ku bye mutwagalamu azaalibwe nga atukuzibwa. Kati zakatul fitiri omwana omuto, omwana ali mu lubuto agiweebwa. Era kyekigambo kya Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, kubanga Uthman ibn Affan zakatul fitiri yagiweera n'agiweera bakyala be, n'agiweera abaana be, n'agiweera n'abato. Kati abamu ku bamanyi baffe ng'ayitibwa Ibn Hazm najja ekigambo ekigamba nti waba Uthman bw'ati bwe yakola nabwe kityo omwana omuto kikkirizibwa okubeera nga ali mu lubuto aweebwe atoolebwa zakatul fitiri. Imam Ahmad n'agamba nti ku nsonga eyo istahabba, yaga nti kirungi kifunamu empeera. Istihbab kyekintu kyofunamu empeera ng'okikoze, ate bw'oba tokikoze tofuna musango. Kati nabwe kityo ye n'agamba nti ekisinga okubeera ekirungi kwe kubeera nga omwana ali mu lubuto aweebwa zakatul fitiri. Era nga kyekigambo kyange nti okunoonya buli obulungi obuli mu zakatul fitiri bwe kubanga bulimu n'okutukuza omwana ono atannaba kuzaalibwa mu mbeera gy'akyalimu eyo, nga kyekimu ku bigenderwa bya zakatul fitiri kutukuza, nkusaba naawe kyekigambo kyange nti ffenna mu nsi muno twagala Allah subhanahu wa ta'ala okututukuza. Kati mu kututukuza tuyina kukola ebyo byennyini ebitutukuza. So nabwe kityo taata ali eyo, bw'oba maama ali lubuto, saba naye obeere ng'omubalira mu bantu abagenda okutoolebwako zakatul fitiri. Mikwano gyange abalungi, zakatul fitiri erina omutemwa niswabu nga zakatul maali, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti zakatul maali eyo tulina omutemwa gwe tubala ne tugamba nti ono alina $1,200,000, $1,250,000 ye niswabu ya ssente, oba gwe mutemwa gwe tutoolako zakatul maali. Nti omuntu waba alina $1,450,000 mu zakatul maali tumugamba nti atuweeko 2.5%, gye mitwalo ndowooza nga 37, tumugamba tuweeko 2.5%, gye mitwalo 37. Kati abaffe zakatul fitiri naye omuntu alina okuba nga alina omutemwa gw'essente ogumanyikiddwa, tukugamba nti la zakatul maali, zakatul fitiri terina mutemwa gwa nkizo gwe yawulidde omuntu okuba nti agitoola. Zakatul maali, zakatul fitiri omuntu alina okugitoola ebbanga lyamala ng'alina n'asobola okulya ku lunaku lwa Idi, omuli okulya n'okunywa. Ebbanga lyamala ng'alina ky'anaasobola okulya ekiro ky'olunaku lwa Idi, ekifisseewo kino kyafisizaawo mu ssente ze kyatoolamu zakatul fitiri. Ebbanga ly'amala omusajja ng'alina asobola okuliisa famire ye, ne balya bulungi ne banywa bulungi ku lunaku olwa Idi, ate ne balya mu mbeera y'emu miru gye basobola okulya ne bakkuta bulungi ey'akawungeezi, ekiba kifisseewo ku ezo kyatoolamu zakatul fitiri. Ekyokulabirako nti omusajja asobola okubeera ng'awaka ku lunaku lwa Idi, kuba tubayina nga ku famire ye olunaku lwa Idi lwokka agenda kuspendinga $50,000, agenda kuspendinga $20,000, olusinziira ku namba y'abantu b'alina ewaka. Kati bw'aba ayimiridde bw'atyo ng'essente ezo z'alina zokka emitwalo egyo 10 gy'alina gigenda kubala okuliisa abantu be ekyemisana n'ekyeggulo ziggweewo, tugamba nti oyo talina kutoola zakatul fitiri. Naye bw'aba alina emitwalo 15 ng'agenda kukozesaako emitwalo 10 okubeera nti aliisa abantu be ekyemisana n'ekyeggulo, 15 egisigaddewo gy'asobola okubeera nti atoolako ezakatul fitiri eyiye, n'atoolako n'eya mukyala we, n'atoolako n'ey'abaana be. Bwe ziba nti zikomedde ku mwana omu oba babiri bw'akoma, kubanga bwe busobozi bwe. Bw'aba zaasigazzaawo mu ssente nga zisobola kuba nti zitoola ye nga ye na mukyala we, nga tisobola kutoolera balala era waakoma kubanga bwe busobozi bwe. Naye ebbanga lyamala nga
bino byonna asobola okubisasula, asobola okulabirira famire ye, asobola okuliisa abaana be, asobola okuliisa abaana be ekyemisana n'ekyeggulo, ezisigalawo ku zonna zatolamu zakatul fitiri okujjako nga tezimala. Asobola okubeera nti sente bwazikozesa zonna agenda kusigazaawo 2,000 ate nga 2,000 tezenkala ku ekyo ekipimo ekitolebwamu zakatul fitiri. Kiba kitegeeza nti talina. Omuntu wajja ng'alina ekizibu ekyokutuba nti ekizibu kyalina ekyo, katugeze ffenna idi tugimanyi bulungi nti eyinza okutuuka ennaku z'omwezi nga 3 oba nga 1. Kati ennaku z'omwezi ezo tukimanyi bulungi nnyo. Abamu abasinga obungi ze nnaku ze basasulirako rent, abasinga obungi mbannaffe ze nnaku ze basasulirako URA. Ennaku ezo abantu baffe bangi abasinga nti ku ntandikwa y'omwezi bwe basasulira expense yaabwe, bwe basasulira amabanja gaabwe, kubanga olusi baana nabo bakoze eki babasasudde, abasasula emisaala. Kati mubeera efaanaganako bwetyo. Yidi bwetuuka ku lunaku katugeze ng'olwo etuuse ku nnaku z'omwezi 3, omusajja afunye kasalaleke, kasalaleke n'aliisaako abantu be Yidi. Kasalala ako ng'enkeera waalo nga 3 obanga 1, landlord agenda kujja mugambe nti omwezi gwaweddeko mpa ssente zange. Kati ssente zo waliisaako abantu be ne bafuna ekyokulya ng'ezisigalawo zigenda kubeera nga zibanjibwa, tumugamba nti oyo tannaba kutuuka kubeera kuwa zakatul fitiri, kubanga alina kye tuyita alhawaijul asliya, ebyetaago eby'obuntu. Asobola okubeera nti Yidi etuuse naye nga Yidi abantu be sibalina kyakwambala, abaana sibalina ngatto, ezo zebayita hawaijul asliya, ezo zebyetaago eby'obuntu ebibeera ku muntu nga tasobola kumala kya Yidi, ng'ate abantu bagenda okusaala Yidi sibalina kyakwambala. Tumugamba nti sooka omalirize hawaijul asliya. Agenza okukwatakwata mu ssente, amaze okugula kino, amaze okugula kiri, ng'afuna ka message ka URA nti enkeera twagala ssente zaffe. Ne tugamba nti tumugamba nti kwata ssente weziba za URA ozisasule. Lwaki? Kubanga otazisasule ate ebizibu ebigenda okuddirira bye bingi. Ogenda kusibwa, ogenda kuweebwa engassi, ogenda kutoolebwa engassi. Okuwona biri, zakatul fitiri tukola ki? Togitoola, kubanga gwe obusobozi tobukola ki? Tobulina. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo, omuntu afaanaganako bw'atyo la yuaddi zakatul fitiri. Tatoola ki? Tatoola zakatul fitiri kubanga ayina ensonga, ayina ebizibu ebitamusobozesa, sente zalina tezisobola kubeera nga zimalawo bizibu bye. Zakatul fitiri etoolebwa ku muntu alina ebbanja eryetaaga obudde obuwanvu. Omuntu asobola okubeera nti alina ebbanja. Zakatul fitiri etoolebwa ekiro oba etoolebwa mu lunaku nga situnaba kusaala solatul Eid. Esente azirina ezisobola okutoolwamu zakatul fitiri, naye sente ezo zalina, alina ebbanja, naye ebbanja eryo alina okulisasula oluvannyuma lwa wiiki singa 2 wakati w'omwezi. Tumugamba nti ebbanja engeri gye likyaliko obudde eryo tetulitunuulira, wabula kino tekiriiko obudde, ate akaseera kyakakyo katuuse, mbeera ng'otoola zakatul fitiri. Kale nabo ekyo mikwano gyange abandaba ku Delta TV, kaseera kakubeera nga tutoola zakatu alfitiri. Zakatul fitiri akaseera kaayo abamanyi abasinga obulungi, kubanga bagamba zakatul fitiri etoolebwa mu kaseera kano kennyini. Osobola okubeera nti ogitoola, abamu bagamba, abatono ennyo bagamba osobola okugitoola ku ntandikwa ya Ramadan kubanga oba otandise okusiiba. Abalala bagamba nti kiri wala, tozitoola mu zino 15 erisembayo. Abo nga nabo be baddirira ku bali abasinga obungi ne bagamba nti zakatul fitiri etoolebwa ku nnaku zino ezisemberayo ddala ez'omwezi gwa Ramadan. N'ekisinga okubeera ekituufu, ekyasinga okubeera nti bakyegattako, kwe kubeera nti etoolebwa Lailatul Eid, ekiro ky'olunaku lwa Eid. Kasita owulira nti bamaze okulangirira nti Eid tugisaala nkya, kaseera ako kennyini ke kaseera akatuufu akasaanye okubeera nti otoolebwamu zakatul fitiri. Lwaki ke kaseera akatuufu?
gwansonga nti zino sente zigenda kukuŋŋaanyizibwa, zigenda kubeera ku imaamu, wabula zigenda kubeera nga ziweebwa abantu. Abantu bano nabo bagende bakole enteekateeka yaabwe ya ID. Kati sente ezo bw'ozireeta akawungeezi, bw'ozireeta akawungeezi kiyamba ono ateekateeka imaamu okubeera nti amanya nti abantu bange bano be beetaaga okufuna. Mugambe nti munnange sula fiti y'abantu bagireese, yitayo ku ssaawa 2 ez'ekiro aza ku magalibi, yitayo ku ssaawa 4 owange sula oliwa fiti liino bagireese jangu otwale. Abeere nti awa abantu be nabo bagende bakeere ku makya bagende okusaala idi nga ne shopping nga bamaze omukola, kubanga zakatul fitiri tugambye tu'matul lil masakin, eriwo kuba nti eriisa bano abateesobola. Kati ateesobola zakatul fitiri ogitodde ku subuhi, imaamu gw'ogitodde naye ali mu nteekateeka za kukola kutuba, za kupanga mikeeka, za kubula abantu basadde batya, za kusiba mizindaalo. Olaba wagenda ogiwa abantu nga bamaze okusaala gibawe ku ssaawa 5 ku ssaawa 6 ng'ekyemisana kya ssaawa 7, ekyemisana kitandika ssaawa 7 kya ssaawa 8, agenze ddi mu katale, agenze ddi mu dduuka, agenze ddi okugula enku, agenze ddi okugula byalina okufumba okuteekateeka. Kyova olaba nga zakatul fitiri mikwano gyange bw'oba gw'ogirina mu busobozi bwo beera ng'ogitwala ogiwe abo abalina okubeera nga ogitwala. Ekigitwaze ewa imaamu, ekigitwaze ewa mukulembeze waffe mu ddiini lwaki? Kubanga omukulembeze waffe mu ddiini yasinga okumanya abantu. Imaamu ali ku kitundu yasinga okumanya abantu abali ku kitundu. Abantu abo abali ku kitundu yasobola okubatetenkanya n'amanya nti ono okusinziira ku mbeera ye, ku mbeera gy'alimu, fitiri yeetaaga ya muceere, yeetaaga ya nnyama. Naye gwe bw'ogamba nti gwe omuntu owa bulijjo gw'ogenda okwegyegabira zakatul fitiri, ogenda kuleeta obuzibu. Ojja kusanga omuntu omu ng'afunye zakatul fitiri y'abantu 10 ng'ate abalala sibafunye. Abalala sibafunye. Gwe omuntu omu gw'omuwadde ne imaamu ajja amuwe, ate nga ne imaamu gw'awadde ate gy'afunye temala, kwegamba confusion ekole ki? Kyova olaba nga kiba kirungi ne tubeera ne centralized system eyo makkati ti zakatul fitiri yine ezze nti imaamu amanye nti awo waliwo suudi, amanye nti waliwo juma, waliwo sula, abeere nga bonna alaba nga abatetenkanyiza kyenkanyi basobole okubeera nga bakifuna. So nabwe ekityo mikwano gyaffe buli omu ku kitundu kya zakatul fitiri eweebwa baani? Eweebwa baani? Ffenna abasinga wano ku byalo kwe tuwangaalira, ku mizikiti gye tusaalira, gye tulina okugitoolera. Okuggyako ng'ekyalo abantu abaliko bonna alhamdulillah embeera nnungi, nga tugamba nti kino ekyalo bwe kibanga kiri bulungi tugitwale ku zooni eddirira. Zooni eddirira bw'ebanga naye eri bulungi nga tugyongerayo, tujja tugiriraanyisa ku byalo nga bwe bijja biriraanigana. Ekyalo kino bwe kibanga kirungi tutwala ku kiddako, bwe kiba kirungi nga tudda ku kiddako paka bwe tufuna abantu abagyetaaga nga tukola ki? Nga tugibawa. Era nabwe tuba tugigaba, era tuyita mu bakulembeze ab'oku byalo okwo, tusobole okubeera nga tetufuna tabwaru, okubagana n'okwonoonagana nti omuntu omu afunye zaka y'abantu 10. Ate mikwano gyaffe abandaba, bw'oba otegedde nti ofunye zakatul fitiri bakuwadde, era nga ky'ofunye olaba kijja kukumala, kubanga zakatul fitiri tetugikwata nti tulina twagala kwekulaakulanya, la, wabula kutuyisa mu lunaku lwa Idi nga ffenna tuli basanyufu. Kati gwe oba ofunye zakatul fitiri okuva eri omu omanyi nti yejja kukuyisa mu, tewaliwo kikutwala ku muzikiti mulala. Abantu baffe bakirina, oli n'ava ku muzikiti ogusooka ne bamuwa, n'agenda ku gwokubiri ne bamuwa, n'agenda ku gwokusatu ne bamuwa, n'amaliriza olunaku lwa Idi ng'afunye ebintu by'abantu 10. Zakatul fitiri eriwo kusanyusa, kuteeka ssanyu mu lunaku lumu afunye ebintu bya mwezi, so nga ate waliwo abatafuniddeeko ddala. Kati mikwano gyange abalungi abatulaba tubeere beesimbu, kubanga tumanye nti era Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eno yawma alqiyama fanahnu mas'ulun, agenda kutubuuza, agenda kubuuza watwaleyo abantu 10 nga bolojja maada ataafuna, watwaleyo abantu 5
nga waliwo basula abatafuna waliyo sula waliwo Jamiru waliyo omusajja wattu Yidi yayita mutalina kyafunye olwokuba gwe omutemo gwe yagwandibadde gugabanyizibwa gyali gwe omuntu omuwa gutwala kana bwe kito mikwano gyange tubeere beesimbu abafuna zakatul fitiri tubeere naffe beesimbu tubeere ba mazima bw'oba okakasa nti ofunye ky'onoolya ku Yidi ate tewaliwo kikutwala ate kusaba kintu kirala ng'otegedde bulungi nti ky'ofunye kijja kubeera nga kikumala zakatul fitiri tubasaba tubeere nga tukitoola timetable yaayo n'ebipimo byayo bamasheekhe baffe baabitukolera dda era list timetable oba onootoola mu muceere essente ezitoolebwa mu muceere zimanyikiddwa zakatul fitiri bw'eba eneetoolebwa mu matooke essente ziva mu matooke zimanyikiddwa zakatul fitiri bw'oba onoogitoola mu buwunga essente zonna ebipimo byakola ki byagerekeddwa dda otoola muntu omu otoola bweziti muli babiri mutoola bweziti muli basatu mutoola bweziti kati na essente ezo zetubeera tutoola zakatul fitiri tugitoole mu ssente newankubadde nti eri mu mmere kubanga abantu baffe basinga kwetaaga ssente kubanga ekigendererwa zakatul fitiri kuteeka ssanyu eri omuntu ono ateesobola kuteeka ssanyu kuyingiza ssanyu eri omuntu ono ateesobola kiri kityanga omuyise n'omuwa omuceere omukalu anaagula ddi amanda anaagula ddi ennyama anaagula ddi enva anaagula ddi ebinaasiika butto n'ebirala anaabigula ddi kati kisinga okubeera ekirungi kwe kubeera nga abantu bonna abanaafuna zakatul fitiri eri gwagitoola ali anaatoola zakatul fitiri tugitoole nga tuyita mu ssente era tubeere nga ssente ezo tuzitwala eri abavunaanyizibwa ku nsonga eyo mikwano gyaffe abatulaba byebyo ebimu ku bifunze ebikwatagana ku zakatul fitiri newankubadde zakatul fitiri ngazi naye nkakasa ekimu ku bibiri byoyize olwaleero ate byogenda okusinziirako otambuze otegeere oba otoole ebikwatagana ku zakatul fitiri kyenkakasa obulungi nti ebisinga tubyogeddeko newankubadde era netuleseeyo byebiki byebingi naye zakatul fitiri alina obusobozi tukusaba obeere ng'ogitoola Allah subhanahu wa ta'ala asobole okuba nga atukuza okusiibako katumalize nga tusiima era nga mbajjukiza ti porogulaamu yaffe eno eyaddaako etutuusibwako mikwano gyaffe abacapa Gino Enterprises abatutuusaako Nala Noodles abatutuusaako Prestige Margarine abatutuusaako Jama washing soap abatutuusaako Lanzo bathing soap sabuni anaaba abatutuusaako glycerin owa kapa abatutuusaako butto owa Rinsan abatutuusaako omuzigo ogwakasuku wamu n'etteri ne products endala nyingi tusaba mubakyalireko bali mu kikuubo ku kizimbe kye bayita Rafiki building edduuka namba 3 bw'otuukawo ojja kusangawo ku bubungi bwonna bwe weetaaga Haji Yasini Kazwe wali awo bw'otuukamu nti Haji njagala kino ajja kubeera nga akikuwa mu bungi bwonna bw'onooba weetaaga so tubasaba mikwano gyaffe abo mubawagire kubanga naffe bakola omulimu munene okubanga tulinako akatono ke tukuyigiriza ku ddiini ne bamasheekha abalala tulina akatono ke tukuyigiriza ku ddiini obeere nga eddiini yo ogitegeera ate oleme kutuuka mu maaso ga Katonda nga mu bituufu byewakola wamala gakola akugambye nti byewakola byoya byanswa aleme kubeera nga akuwaamu empeera olw'obugayaavu so nabwe ekyo mikwano gyaffe abo bwe baba nga bafulafuubanya okuba nga babaako kye batuzza eri eddiini n'okuyiga kubanga tusoma ddiini yokka wabula n'ebituyamba mu nsi wabanga omulimu ogwo be basaala okubeera nga bagukoze babeka mu companies ezikola omulimu ogwo kiba kitegeeza nti bagezezzaako okuddiza eri abantu naffe ekirino kye tulina okukola kwe kubeera nga tubawagira okubeera nti omulimu gwabwe nagwo gutambula naffe basobole okuba nga bazzaako eri abantu naffe tubeeko kye tuyiga eri eddiini yaffe n'eri eggwanga lyaffe mu kwekulaakulanya n'ensonga endala nyingi
nabwekityo mikwano gyange abatulaba mukirize pulogulaamu yaffe ey'olwaliro bwe tutyo bwe tulabise. Tusaba Katonda omulungi ow'ekisa atufuula abaddu abawuliriza ebigambo ne bagoberera ebisinga okubeera ebirungi mu byo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba buli mwaka ffenna tusisinkane nga tuli balamu. Assalamu alaikum. Daku ekutusibwako. Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandaasi, chapa glycerin n'ekibiriti kya Solio.